wallahi kibanda olina loze nkutidde kino kyokoze tekikolwa mutiitiizi era tekirabwanga sikali temumukuba werawo kibanda waffe shanga lwaki sifuluma obaddeyo tewanombanga ali ewaka wanomba waka mafiyawe ate kibanda kompisizaako wano ewaka ate gwasinga ebifaananyi kati kuba lyonna abagenzi okuba ati tekuli asobola ati ebino ebyana bannaye gamba naawe babutubeko ndikubyeko fango ndeki fango eno muyinza okugiwaanawaana muyinza okugiyita llo muyinza okugayita amaanyi naye njagala nkutegeeze nti amaanyi ameemanye y'omuganda agamba nti gamenya mugongo ekyokubiri bwodduka ennyo emisinde bwe bakuwaana okudduka togezanga n'oyita ewammwe kasita bakugamba nti gundi ofubutuka wasoba mu misinde oli kabaka togezanga n'odduka n'oyisa ewammwe ekyokusatu y'omuganda agamba nti bw'oba ogoba musajja munno olekamu aganaakuzza n'olwekyo effujjo lyonna kibanda lyokola n'amaanyi amangi ennyo g'oyolesa ewatali akugambako ewatali akukuba ku mukono ewatali akukwatako kkiriza nkugamba ebigambo bino nti nga bangi banno abakoze ebikolwa bye nga bangi banno abakoze ebikolwa bye bimu ne bayita we bandikomye bwe bamaliriza naawe nkulabula nti singa teweddako singa teweekomako singa teweerinnyako take these words very serious and note them very carefully nti singa teweekomako kibanda naawe obyolekedde okumaliriza nga sipapa twolekedde okukulabako ng'omaliriza nga jjajja Ichuli twolekedde okukulabako ng'omaliriza nga abangi abazze bakola effujjo ku bantu naye ne tumaliriza nga mu kaseera katini tulabye ku kukakkanyizibwa kwabwe n'amagenda gaabwe yes teryagenda kukuvunaana teryagenda kukukwatako ogenda kubeera wa kitalo nnyo era ogenda kuvimba era n'omusaala bayinza okugwongeramu at this point of time at this moment ogenda kuwaanibwa ogenda kuyitibwa omuzira ogenda kuyitibwa kibanda atalabwa agakeera owakabye ennyo olw'ekikola kino ife abamanyi tuseka busesi tukusekerera tetukugamba nti oggwerayo ogenda nga bwe mbikugamba bwenti bwe nabigamba sipapa nga bwe mbikugamba bwenti sipapa lwe yakuba masasi ku kitebe kya Nuupu bye bigambo bye namugamba olwaleero alizira zikyaliwo nkyasekerera mmwe aba bwe ndabye ka vidiyo k'abayaaye bano kanzijukizza ebintu bibiri. Kanzijukizza olunaku sipapa lwe yalumba ku kitebe yakuba n'amasasi. Ekitegeeza nti sipapa yali w'amaanyi nnyo okusinga abayaaye bano, kubanga ye yali atambula n'emmundu. Naye musajja wattu yamala okukozesebwa ne bamukkakkanya, era nga kati saawa eno alinga lubwa lulwadde lwa mukennenya. Ekintu ekirala kye nzijukidde bwe ndabye ka vidiyo ako, nzijukidde ebigambo by'omusajja Kabaka King Louis the 18th bye yayogera nga bababonizi. Ndowooza abasoma history mumanyi Babonese monarchy e France. Yagerageranya abantu bano
ku bintu ebyaleeta revolution mu France n'agamba nti they learned nothing and forgot nothing. Bannayuganda ekintu bwe kibeerawo bangi nnyo tetulina kye tukiyigamu era tetulina kye tukijjukiramu. Awo historian we yagambira nti history repeats itself but he who doesn't learn from history is a fool. Ze bampitaliyo 256 akuume atakuumira mpeera.